tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku There Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale tubalamusako mwena ali ku mukutu ogwa There Is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali emitalo amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Nakusoma eziri 26 omwezi gwa kusatu mwaka 2026. Katusabe kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitibwa n'amatendo kiva twaniza okubeerawo ko moyo omutukuvu ajja tukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kale mwebale kubaayo obamba gambe ki bingi ebikoza amawulire bwe tutabadde mu mubiri gwa Kristo gwenjogerako bingi ebitambudde. Naye olwaleero njagala tulabe mbadde ku social media ennaku zino nendaba omutume Apostle John Mulinde yavudde mu kulya ekikomando yentegeeza yavudde mu buwulu n'afuna omubeezi gwe bayise Mrs. Bulenda. Sembaga yaliwo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu eyogeza abantu bingi ebikikinike buli omu atapuse ebyawandiikibwa mu ngeri gy'abitegeeramu okumalimale noti limale divorce adalutale bingi nnyo ebyogeddwa. Simanyi oba gwe obadde okiraba otya omusajja wa Katonda okubanga ate yafunye omukyalo omulala n'awasa. Tukimanyi nti yasooka bambi yafa yagenda okubeera ne Mukama waffe Yesu Kristo. Owokubiri mwenna mwabiraba na wano twabibawa bayawukana mu mateeka bingi ebyalimu kubanga ate n'abaana abamu bagenda bakola DNA nga si ba aposo ate omukyala nga alina attempt okubanga ayagala omujja mu bulamu bw'ensi eno. So bingi ebyatatambula bulungi naye tukkiriza Mukama buli kimu kijja kubanga kiterera. Njagala okitegeere nti embaga eyo nga ogiraba ku screen ojja kuba ogiraba nga we yagenda mu maaso nga nze wenjogera. Banaye njagala mukitegeere nti mu bino ebiro bye tulimu sitaani sekita gyakyasinza okulumba geemaka. Bali abantu mubalaba kutambula, abantu mubalaba ku butuuti obwo n'abo aboogera. Siwagira divorce, siwagira remarry. Remarry is okay if biblical grounds nga zikuwagira. Siwagira divorce. Neka nkubulire bangi abali mu bufumbo nga bufu nga tebwali kwagala kwa Katonda wabula sitaani yennyini nga yamukonekitinga nga ayagala omukuba. Basumba bangi sitaani baakubye ye ng'ayise muki ayise mu bufumbo. Maka mangi abasumba mubalaba ku butuutu okwo public bateekako public figure naye ng'ewaka ebintu byayonooneka dda muganda wange nga bayawula n'amaka. Si basumba bokka n'abantu ba bulijjo nga wano mu public bateekawo face ennungi mami daddy naye ng'ewaka badivorcinga dda. So basumba bangi buli omu ayogedde ebibye gamba nedda kibaye tekikirizika. Bayibuli ekukkiriza nga okoze eki ng'omukyala afudde. Bayibuli ekukkiririza. Abamu ne bagamba bw'oba omukwatidde mu kikolwa eky'obwenzi Bayibuli ekola ki ekukkiriza. Abamu ne bagamba lwaki abatasonyiwa kubanga bano be byokulabirako. Yali musonyiye ono mutume yali musabidde. Kandi yawe kimanyi nti ebiseera ebimu sitaani talokoka. Sitaani ne womusabira talokoka. You are wasting your time. So kiba kirungi n'otegeera nti embeera gy'olimu eri mu kwagala kwani, kwa Katonda oba kwagala kwa sitaani. So bantu bangi si buli ali mu bufumbo nti bwa Katonda. Bantu bangi bali mu bufumbo naye nga sitaani yabakonekitinga abakube nti oyo omukyala gw'olina oba oyo omwami gw'alina nga liggwa sitaani alikuteekamu. Nga buli obanga ofuna amafuta weoti nga agayiwa, buli obanga ofuna otufuta nga atuyiwa. Kitegeera. Naye Bayibuli egamba etya? Bayibuli egerawo eti mu kitabo kya Matayo essula 19 olunyiriri olw'omwenda. I say to you,
whoever divorces his wife expect for sexual immorality and marries another commits adultery. Kitegeeza nti omukyala wano oba wewe mwawukana n'omukyala naawe afumbiddwa oyo oba oli mu bwenzi, naawe awasizza oyo oba oli muki mu bwenzi. Kakati Bayibuli negamba naye okujjako nga ensonga yaki ya sexual immorality ng'omukwatidde muki mu bwenzi. Kati abasumba bamu kyeva bagamba nti naye lwaki ono omusumba taba ekyokulabirako n'asonyiwa n'amusabira. So buli omu alina view eyiye. Simanyi oba gwe wakirabya otya oba gwe kyazze kitya mu ndowooza zaabwe. Nagamba olaba webatwe bagenda ng'okuwasa nga bafuna obutakkaanya nga bagoba nga baleeta abalala nga bagoba nga baleeta abalala. Bamu ne bagamba pooso omutuufu okubanga ki Mukristo tuli baddembe. Pooso tabadde talina tosobola kubeera n'omuntu ng'omanyi akupulaningira kutta mulina abaana 3 oba 4 ng'olinako omu. Kitegeeza olwedde obwo buki obwo bwenzi. Bayibuli egamba okujjako mu bwenzi. Abo ne bagamba naye tuwuliriza sayidi emu ey'abasajja. Lwaki abakazi abo nabo tebatunnyonnyolako ne tutegeera kiki nsonga ki? Oyinza okwekanga nga wowuliriza sayidi zombi. Ensala gye walisaze ng'eyinza okuba nga ndala nnyo ng'owuliriza sayidi emu. Aye n'ekirala abasumba bano kambabuulire oba abaweereza mwenna nga nange mweneetwalidde. Tulemereddwa okubalansinga amaka n'obuweereza. Okitegedde? Abasumba babeera ku nnyonyi buli ssaawa, America, London, Canada, waawa amaka ne bagalekaawo, abakyala ne babalekaawo. Bano abakyala balina omubiri n'omusaayi. Sitaani ng'agamba weebale bulijjo nkunoonya wenkusabulira sikulaba. Leka mpitire mu mukyalo ojja kkakasa. Ogenda okudda ng'alina abaana 2 oba nga yazaala oba nga akufera. Okitegedde? So amaka tugawa obudde. Yesu okuweereza si kibi naye n'abasumba musuuliridde amaka buli ssaawa mutambula kuweereza kukola ki tolina budde bw'amaka. Era nze ndowooza abakyala abamu n'otuula nabo n'obabuuza balina ensonga ezimu ze bajja okukuwa. Abasumba tebalina budde bw'amaka, beefuula bize. Naye ng'ate amaka bwe buweereza obusookera ddala nga tonagenda katuuti kubaako by'oyogera, nga tonagenda katuuti kutambuza abalema kukola ki. Amaka ge gasookera ddala. Kasita amako nga weereza n'ovayo nga gali bulungi, then obuweereza bujja kuba bukola ki? Bujja kuba butambula. Naye abaweereza mwetereeze nammwe. Tujjawo twekwase mbu omukazi yayenda, omukazi wange yandekawo nga gwe ataawa mukazi wudde. Manyi biri bya binafu. Bayibuli egamba biri bya binafu. Ojja kirekawo gw'olowooza mbu anga gwe osobola okwekontrolinga n'oli wasobola okwekontrolinga okakane nga sitaani tumuwadde ki? Tumuwadde obudde oba ayegulidde ebbanga ate kye tutalina kubanga tukola ki? Kola. Abakolisi ekisooka 7:10 paka 10 Bayibuli egamba a wife must not separate from her husband, but if she does, she must remain unmarried, or else she be reconciled to her husband, and a husband must not divorce his wife. Temukkirizibwa ne muba mukyankalanye, mulina okuba nga mutabagana ku ground zikyawe wali ebibuuzo. Kakule waliyo abantu abamu nga bali mu bufumbo naye nga geyeena ya ku nsi ng'abadde luzira asinga, ng'abantu batambula naye ng'amaka gaafuukira ddala komera, ng'omukazi yafuuka ekizibu, omusajja yakola ki? Omusajja yafuuka ekizibu. So buli omu ayogedde ebibye bingi, abamuwagira congratulations okubanga yafunye omuntu. Aye n'ekiraga nkulu aposa ekirala otunulira nti akyali muto. Okusinga okuddaawo atagale n'obwala ate mugambe musumba mwenza ate bamukutte n'oli asazeewo okuwasa ndowooza asinga. Ndowooza asinga. Naye nadde ndi ku mukutu gwaffe ogw'oluzuuga ne bagamba Jamiru wagira divorce. Nedda siwagira divorce. Naye nze njagala nkutunuulize buli side olabe
gwe mwennyini naawe ojja kusalawo gamba Apostle yabadde mutuufu, Apostle teyabadde mutuufu. Ebyawandiikibwa bimuwagira, ebyawandiikibwa tebimuwagira. Okitegeera? Naawe osalewo nga ki ng'omuntu. Makko 10:11 oba Maaka 10:11-12 egamba, anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her, and if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery. Okitegedde? Abantu bagambye kakati obusi bufumbo butukuvu obwo bwenzi bwennyini obuwedde emirimu. Ekigambo kya Katonda kirina standard yakyo, tekikyuka. Tosa kireetamu personal feeling ogamba Apostle adde akyali muto, adde omubiri n'omusaayi gukola, adde alina okwefunira omubezi. Nedda, ekigambo kya Katonda tekifevalinga. It is of no respect of a human being. Kyo kirina standard yakyo. So bantu bangi bavudde ne boogera ebintu ebingi. Yakuleeta wano mukuye y'omu amawulire agafuluma nga aba divorces yasooka n'okisabula. Waliyo n'Apostle omulala nja mukuleetera. Naye mu comment section gwe kikyoyogera ku embaga eyabaddewo saa zino wetwogerera mufumbo Apostle John Mulinde. Era gwe afuna okwolesebwa. Mukama yandaze nti gwe bba wange oyo sitaani yennyini awedde emirimu, akulimba, ayagala kusuuza kituufu ky'oliko. Omanyi abantu bafuna okwolesebwa. Gwe manyi abafunye okwolesebwa ku bugembe. Era bugembe balayisemera. Buli ava waliwo gwe balaga yava e Saudi. N'omulimu yagulekawo n'agaana okwesiga ebizigo, mutagala kuddamu kwesiga bizigo. Kujjako bugembe byaguze. So abantu bafuna okwolesebwa. Kakati gw'oba obadde okulina ng'oba oteekateeka kubeera nako birooto okwolesebwa, Apostle akulabe nunakuvu ekigenda kusoboka, kubanga kakati mwami mufumbo n'omukyala gwe bayita Bulenda kwizira oyo baliryawo erityo kwizira. So kwizera, okay, they are now married. Kanjogere nange ku English, mulowooza English ebbanga lyembadde siriwo ampeddemu mu English myself. So ndowooza kansooke mbawumuzeemuko katono, tugenda kuba ate tutandikiraawo mu ddakiika ezigenda okuba nga ziddako ebyokwogerako bingi mu mubiri gwa Kristo. Naye Apostle, congratulations on one ground. Abanyiivu simanyi tusabe webanga kyeyakoze si kirungi, era tulina kusaba busabi. Okitegeera? Nfo gy'okupiininga tupiininge tulina kusaba. Wakati olaba brother ng'ayonoonya osanyuka busanyusi. Nze Bible, if you see a brother sinning, olina mulabula. Kakati abeegayirizibwe kye mulina okukola kati kugenda ku maviivi. We muba nga mulowooza kye yakoze kiri unscriptural. Solution ya kusaba. Kubanga akwete kiyinza obutakoma ku oyo gw'olowooza si kituufu. Sitaani yawuluguma alinga ki mpologoma. Petero ekisooka anoonya baakufenka oba baakulya. Wamala oyo ng'oli seefu kwenkana ki, sitaani takutya. Sitaani tatya mafuta. Okitegeera? Yesu yali akava mu nnaku aga ng'ajjudde effuta sitaani we yasongera. Kakati olaba sitaani akuba owooluganda amutwala amuteeka ku ttaka ate gwe n'osanyuka. Next time it is you. Bible etugamba tusituliŋŋanengako emigugu fekka na fekka. Era oyo yeerowooza nti ayimiridde yeenyweza aleme okukola ki? Okugwa. Bible neegamba nti wonoomalanga okunywera onyweze ne baganda bo, oba oyimusenga naki? Oyimirenga ne baganda bo. Kakati gwe owulira nti onywedde, olaba nga kye yakoze si kituufu, genda ku mavivi. Kubanga kakati ffe abakkiriza ye solution yaffe. Togenda genda mu mujjako, togenda genda mu mateeka, togenda kukola ki? Wabula tusaba Mukama okwagala kwe ne kukola ki? Ne kukolebwa. Ate we kibanga kye yakoze kituufu, ebyawandiika nga bikikkiriza, dina ate mumusabire kwa kakati emimwa miyitirivu, emimwa mu bufumbo obwo mubiyitirivu. Kubanga tomanyi ekyakuba obwasooka ne kikuba obwokubiri, oza tekisobola kudda ne kikuba obwokusatu. Kisobolera ddala. Kakati mwe abasobola okumusabira abali ku sayidi ye, mwe aboogera mu temubafaako. Kuba people are there to talk. Gwe genda ku maviivi saba. Okitegedde?
kubanga ekyakuba obwasooka kisobola okudda ne kikuba kyadda ne kikuba obwokubiri ali sobola okuba obwokumeka obwokusatu oba ekyakuba obwokubiri esobola kusirika busirisi nga waliwo n'obwokusatu. Kakati gwe okudda otawaane n'abawoggana ku social media oba n'aboogerera ekyo gwegenda ku mavivyo gaye Mukama ku luno sitaani talina funa buwanguzi. Okitegedde? Kakati naawe yabadde offended ng'olaba kirya ne scripture naawe genda ku mavivyo gaye Mukama asaasira. Ekkanisa evudde ku mulamwa, ekkanisa evudde ku byawandiikibwa, abasumba batandise okuba nga bakufuna abakazi abaki abalala. Kati olaba nti ansa yonna oba solution yonna yeetoolera ku mavivi. So kwogera solution yonna eri ku ki? Ku mavivi. Kale ngenda kubanga neetoolamu ku Katonda naye gw'atanaba kukkiriza Kristo gamba Yesu olunaku olwaleero 2026 saagala ggweko nga sikuwadde bulamu bwange. Kyenva nsalawo akaseera kano okubukuwa obeere omulokozi era Mukama waabo nsasire obutali butuukirivu bwange onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeere omulamu. Buli atulaba buli atuwuliriza n'addamu nti ki? Amiina era aminada. Kale subscribe, like, ngo sharing, comment section weeri okubanga ate atugenda mu maaso naawe tuwe endowooza yo ku ekyo akyolabye olunaku olwo oba kiwalaba. Kakati ndowooza ngenda kwetoolamuko katono wenkomawo bingi ebyokwogerako ate ebigenda okubanga bizimba omuntu wo ow'omunda. Kanetoolemu katono nkomewo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.